Anti Shifa osiibye otya mukwano gyebaleko ansubire nti oli bulungi. Leero byenvuze sipiidi obadde simu teriiko nendaba wankubiddeko byantwalaganyiza. Badde tutya bukadde buddwaliro essimu n'engireko awaka lese data muggyeko mbadde offline. Okay sweet naye mubbi byayogera tebikwatagana. Oba nkuweko ku simu y'ono omusajja yamukubira n'amugamba manje emitwalo 23. Sente ze nazimalayo dda. Simaina kumanya omusajja oyo ayagala ki? Annange mami wasuze otya? Gyebale bambi annange ebintu bya Shafiiki bikusobera. Ayogera kino ayogera kibi kati simutegeera. Yagamba emitwalo 23 kati ate yakyusizza mbu 28 kati ekituufu kyekiriwa? Singa ka message eko wakatereka simanyi. Okay dia ngenda kuwa namba ya musawo yamugamba manje emitwalo 23. Kati ate audio gye yawugamba mbu abanje emyezi 3 nenzikwata nenzimuwa gyali gyaki. Abannange omusajja oyo. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh mikwano. Bwente nyingiddewo amanya nakawombe Shifa Hope ku mukutu gwaffe channel yaffe wewunyisa omwagala surprise your loved one mu kanyomero kaffe tukyogereko ne Hope Shifa n'abawagizi be. Era nga wano wennyini mikwano tukyogereko ntegeeza ki wano woleetera views zo kiki ekikusumbuwa kiki ekitagenda bulungi kiki kyogattagatta nga kiganye is it marriage oba bya mirimu oba mikwano nga goba nenge mikwano gikufuukidde emikwano kiki boyfriend girlfriend ani wano wennyini mukwano wotuwere ensonga yo byasukkanga ne bijjanga kino ne kijja no ng'aba leero kankwasaganya ono ate leero ono kammuleke ate oluusi nga nange amagezi genkuwadde ne ntuuka ne nnemererwa ne mba tight bwenti nga ne ŋŋamba okay kanteekewo akanyomero kano akaddiza eri abantu bange okubanga tukwata ku nsonga z'ono n'oli tetusobola bamalayo naye at least mulimu at least abavaayo ne bagamba Shifa bwewaleeta story y'oyo nze nayigamu kuba bambi yagenda okuwa olugero olwo nga nange kyempitamu kwegamba byatusse ne binsukkako ne ŋŋamba kambibawe bidde eri abantu naddala omuntu akireese nga ŋŋambye Shifa share with others mba ready okusharinga nange waliwo wentuuka nga emikono giri giti nga my hands are tight sikyalina kiddako sikyalina kyenkola naye nga mikwano gwe wennaatulaba wootulabira nawo oli ku mulimu ki mu nsi kiggwanga ki oli mu ki mwenna mikwano mbabuuzaako abalungi era ne mbagamba nti bannange mukama abasaasire manyi waliwo ebitagenda bulungi abalwadde abalumizibwa ng'oli amenya waliwo alumizibwa omubiri waliwo alumizibwa omutima nga ye bagumenye waliwo alumizibwa mu by'emirimu waliwo ayina akakebe kaawo asuulamu ssente azigatta bw'akatema bwa balansinga tebigatta ffenna tubikola ne tubiyitamu nagaba nenyina kyennyina okukola omwaka guno guguno gutuuse mu gwokusatu guggwako will I manage okufulfillinga dreams zange ze nateesa omwaka guno mwenna buli omu waali mikwano mbasabira twesabireko Katonda ono awulira yes ate God's timing is always the best tubimukwasa obulumi bwaffe bwonna tubumutikke ye tazitowererangako nagane obuzito bunsusse tatwekkaanya tatweganya twongere bimukwasa twongere okukkiriza ku mitima nti kijja kuba alright mikwano nga bwe muwuliddeko wali nga tutandika voice note bwe paba bwe yagwa mu inbox yange waliwo ebikusukkako n'ogamba bane kino siina bwe nkikwasaganya naye ate waliwo ebimu bye tugamba muneeka tugezeeko tunalabira eyo Katonda ng'ayambye so nga bwe muwulidde omukyalo oyo gwe bayita Esther yes omukyalo bamuyita tumuhayise Esther yennyini bw'ati ye yajja nankabirira yakaaba amaziga amayitirivu gati naŋŋamba Shifa nkoze ntya nga bw'ogenda okuwulira emboozi kikyenzizaako mukwano naawe atudde wuliriza nga wooli awo kiyinza oba kikuliko oba nga kijja kutuukako naye gwe agoberera Shifa muwewunyisa omwagalwawo mu kanyomero kaffe tukyogereko manyi ojja kusobola obihandolinga as long as zootugobereranga ebintu bino biraba bitubikwasaganya wano so kambawe Esther mu bujjuvu bwabyo abanyumize emboozi ye byajja bitya kyali kitya n'agenda ebweru mpaka we tutuuse wano we tuli mbasaba bambi tuwulirize mikwano abali wano abatulaba manyi ku channel eno tuyinako basenga baffe bamami baffe ba anko baffe batata baffe bwe tutya nti bwe twafuuka kweno channel twafuuka ba Luganda twafuuka family bami nsaba muwulirize tuyambe omukyalo ono Esther nyinza obutasobola muyamba nzekka nga Shifa
kuba nange olumu nnemererwa ndi muntu waliwo nange wentuuka nga mbeetaaga mmwe mbagambe ebyange so kati nsaba tuwulirize story ya Esther eno mu bulambukufu mu bujjuvu nje baliko oli otya mukwano kansobere nti oli bulungi banaye ndi musanyufu era mmanyi nti njogerako n'omukyala gwe bayita Shifa bensuubira siri muntu nnyo wa social media ngezaako okuba nti ngikozesa naye ekyannemye nga mumanyi nti ebintu tebibeera byangu naye maama nsaba kunyamba kuba nayagadde oba nkole live TikTok naye nga nabyo sibisobola bulungi sibitegeera ngamba oba nkole ntya bampita tumuhayise Esther ndi Dubai mazeeyo omwaka mulamba ajja mu Gwakubiri kati ng'ekizibu kyenina kiri Uganda nalya looni mu banka emu ku kyalo kyewaffe Wakiso navaayo nga nsasudde emyezi 3 nga nsasulira ku ssimu yange kati okuva lwe natuuka eno nali simanyi nti ku ssimu osobola osasulirako ng'oli eno kuba ne ssente nasindikanga direct ewa sisita wange then ndona ofiisa ne bamuwa ssente ne mubuuza ozifunye nti nzifunye sisita wange yazijjangayo n'aziwa muwala wange n'aziwa oyo looni ofiisa naye nasasula looni mukwano nemanga nsigazaayo emyezi 2 kati neŋŋamba emyezi 2 egyo nja gisasula omulundi gumu ensooka mbaako byenkola nga nebbanga terinakuggwako kati bwe nakwata ssente nenziweereza omuwala wange owa looni n'azizira neŋŋamba Shafiiki lwaki azize ssente omwezi gumu ate nga bulijjo manyanga emyezi 2 ate nga bulijjo omwezi gumu agukwata neŋŋamba omwana azitereke kati nemugamba mukubira omubuuzo obanja ssente mmeka n'amukubira n'amulikoodinga odiyo ngiina n'agamba banja emyezi 3 neŋŋamba ye looni ngenda gisasula emyezi 13 naye neŋŋamba tewali buzibu kansasule ssente ezo ziri omwana n'azikozesa ebirala mwezi bwe gwaggwako nenfuna ssente neŋŋamba omwana kati mpa akawunti namba yange kuba nali saatambula nabyo nga sibimanyi nga womanyi nze emyaka gigenderedde kuba ndi myaka 41 ate n'obuyigirize butono si bwe bw'amaanyi ennyo kyobona kugambye social media ensumbuwa nga nfolowinga nnyo era ebisinga mbiraba lwakuba nze okudda ku simu ngikozese bintawanya ntya n'ogisiba kati nga nkwata ssente nga nziteeka ku simu yange nga ne mukama wange mugamba omusaala gw'omwezi guno sigenda sindika ssente eri owooli gwe nadde nsindikira kati kankuwa ennamba endala nga muwa yange nga nteera ku yange nga nkwata ssente nga nyigamu byenyigamu nga ssente zigenda wayita omwezi gumu ndaba bampa meseji okummanja njagala njogere n'omusajja olwalaba ssente nti nzitaddeyo yambulokingirawo kati anti Shifa neebuuza loan officer bw'aba mmanja lwaki yambulookinga nga ddala ali ku mulimu akola loan officer yambulookinga soogera naye ku WhatsApp meseji bampa meseji ezimmanja odiyo ngiina ng'asaba emyezi 3 ate amazima ga Katonda mugulu yali abanja emyezi 2 nene nkwata emyezi 3 okwewala ebinaddako nenkwata ssente nenziteekayo neŋŋaaka nziteekeyo kati bwe nagambako waliwo omusajja mukwano gwange era mutabanyi wange musawo dokita nze namutwalayo era ne bamuwa looni bwe yamubuuza n'agamba bw'ajja kuleeta obukakafu obulaga nti abadde asasula neŋŋamba abantu bafuukidde ddala ababbi bwe batyo ssente omwana abadde azimuwa ne mubuuza ozifunye nti ye odiyo gye nnina ng'agamba banja emyezi 3 egyo gye nakwata ne neeteerayo ku simu yange tugirina n'oyo omusawo nagimuwa kaakati ate ssente zammanja ze ziriwa banensaba kunyamba ngezezaako nsindika meseji kumpi buli ku mukutu gwendaba nga guli ku social media nsindika kati otuusa lwe nalabye ennamba yo nenjijja kuno omuvubuka gwe wadde okolera surprise ku Valentine nenzijjako neŋŋamba kanzijjeko ndaba oba nsobola okwogera ne anti Shifa asobola okunyamba ngezezaako okufuna social media ez'enjawulo basobole okuntaasa ku musajja bane tebanzibira akayumba k'abaana nze mama nze taata ndi mu kupatikana bayinza okwagala otwala akayumba kange kuba balina endagaano naye amazima aga Katonda mugulu namusasula nenzimalayo mukwano nenteekamu ne excess wa mwezi mulamba kuba buli mwezi mbadde nsasula 28,114
nga mu 28,150 1000 lwa kusindika kuba tuziteeka ku akawunti owulidde. So kyekyo mukwano osaba kuntaasaako naye anti kati engeri gye siriiwo kyova olaba njagala w'amawulire asobole okunnyamba. Njagala w'amawulire asobole okuntaasa ku muzwina gw'omusajja ogwo. Kuba ne ssente zennyini ze nasasula musukkamu omwezi mulamba naye nagamba tekiina buzibu kankikole ekyo kiggwe. Naye ate ekyasinga okunyiiza kumbulookinga ate nasigala nga mpa meseji ezimmanja. Bampa meseji ezimmanja kati awo simanyi kyekyasinga okunyiiza. Omuntu gw'obanja omubulookinze. Waliwo maneja omukadde yaliwo nga bampa ssente ezo kuba nali sinajja bweru. Nayogerako naye ne bimusobera nangamba nze bankyusa naye kankuwa ennamba ya maneja aliwo. N'agimpa simukwasanga kuba bya WhatsApp. Maneja aliwo simukwasanga. N'entuma owa booda ebwayise ku headquarter zaabwe. N'atuuka walina omukyala gwe yasangawo. Omukyala n'enjogera naye n'embimunnyonnyola. Nangamba mpe ennamba yo tugenda giwa maneja we Wakiso. Nemugamba noonyeza ku WhatsApp kokako ye kale. Naye sirina kyendaba. Kati kyova olaba byonna bwe mbigattagatta njagala w'amawulire kuba saafuna kuyambibwa. Meseji ze bampa zaaki yo oli lwaki yambulookinga nga mmanja obubbi obwo bajjudde. Bakubbiraawo jjukirawo babeeramu ne baalooya biki ebyo. Bakubba ne bagamba obadde tosasula naye nga ate mbadde nsasula. Ssente zaabwe nazimalayo dda. Ne audio gye yagamba nti abanja emyezi 3 naziteekayo naye nga kanziteekeyo gyali 2 naye nga kanziteekeyo ekyo manyi nti nkimaze mwewonye. Hello, nto genda funa masameka. Mbadde ozijja kati. Naseka ngameka. Anti kati banansana. Kuba mbadde ndi mu kufuluma. Sobola kwogera ku simu? Ogenda field. Ng'okeddeyo. Nkedde oba ndi leesi zino saa 6. Mbadde mpaddeyo amazzi ngireeta. Sente. Bwe tuba tusobola osinkana ku totaalo wange na Luvule kisoboka ko wengenda okunywa amafuta kati. Salire kati nsankubuuza banja bbanga. N'enzigiri 3. Naye ffe tubala 2. Simanyi kyembala naye Bakyayi badde nja kukulaga gondi leja kadi katusinkane ku Naluvule. Kuba amanenga akujja ekiti kibale. Nina kukolera ku simu tulabe. Tusinkane Naluvule katikati. Asina Luvule njagala kujjayo because I want to go in town. Badde yanzijjaawo kozi nonkubira ng'ovudde mu stage n'ovudde. Akawungeezi? Kale. Ono yosiisa? Akawungeezi like at what time? Nja kuba nkubira. Kale. Eyo ye audio gye bamulikodinga yazira emyezi 2 omwana yagimuwa ate nga gye gyali gibulayo n'azizira. Yasooka n'amulikodinga nga tanaazimutwalira bwe yazitwala n'azizira. Bwe yazizira n'agamba ayagala emyezi 3. Nenkwata emyezi 3 n'engiteekayo. Nze kennyene nagyeteerayo nga ndi na wano mu Dubai. Nenzisindika nakozesa simu yange. Naye kati ziri endala muwala wange yabadde ngaazimuwa era namba nja gikuwa. Yabadde ngaazimuwa mpazi n'oyo mutabanyi wange omusawo naye yamuwaayo omulundi gumu. Abadde ngaavuga piki n'azikimawo. Kati emyezi 3 gy'abanja nagiteekayo tammanja naye bakyampa meseji ate yambulookinga. Enamba yenjikuweereza yoyo ye Shafiiki. Nini wano wansi eno ye yange kwe mbadde nga nfunira meseji tumuhayise Esther. Era nze client. Munnaye nze byansobera era nakulajaniranga ngamba ndowooza oba nfune ku b'amawulire. Kozi bakama bwe banaalaba ebyo
osanga munaye naayambibwa ate bwensirika bajja kunziba batwala akayumba k'abaana bange. Sente nasasula nina ne audio nasasula sente n'abanga abanja emyezi 2 kati 2 bwe naziwa omwana n'azizira neŋŋamba lwaki azira emyezi 2 ate nga bulijjo ogumu abadde agukwata. Neŋŋamba omwana kati omanyi mu recording omwana n'amulikodinga nambuuza obanja sente mmeka tinjagala sente za myezi 3 nje 8,800 mu 12 kuba twetuwa 28 mu 14. Kati neŋŋamba omwana ezo zikozesa ebirala bwe nafuna nenziteekayo na simu yange owulidde. Naye kati bwe namutumira omuntu ne mugamba lwaki mubuuze lwaki ambulokinze bw'aba abanja yagamba aleeta obukakafu obulaga nti nali nsasula. Yali asasula kati ate oyagala bukakafu ng'obedde omwana abadde azikuwa olw'okuba obadde totuwa risiiti nina audio ng'ebanja emyezi 3 nze nazeeteerayo owulidde. Kati kyekizibu kye nina bakyampa message wa Vision Fund ewakiso naye nga nilwadde kufuna bamawulire akuba nti enamba zonna zagendera mu simu. Nina simu gye nali nina gye nava naye Uganda simu mwe zaabulira zonna. Kati naawe nakujja ku social media kwe nagijja era njagalira ddala bamawulire kuyambibwa mu nsonga eyo. Yambulokinga ku WhatsApp eyiye nagiteeka naye mu katabo njiina naye era bwe yamanya mbu ate nakyusiza n'enzirako eno nayo nambulokinga. Simbadde nkulaba nga okola surprise ate nalo si bbanga ddene naye kyampaliriza okusindika message. Nina message gye nasindika oba kwokola oba ye Momo TV nasindikako message naye nga nkozeseza TikTok oba wagiraba. Kati ne wabaawo omwami eyanziramu nali manyi wa TV ne yaŋŋamba waseemwayi namuwa enamba z'abaana abamuwanga ssente naŋŋamba mbu tumukwate bukwasi kwate oyo owa looni. Nina ne binsobera simanyi sente mmeka zabanja. Abaana tebalina budde baabulwa obudde kuba omusawo omudokita akola baabula obudde obumusinkana bwentyo bwendi naye nga message zo bazimpa okuva mu Vision Fund ezimmanja. Neyanziza okwogerako nawe mukwano mwebale kumpeereza budde. Alright mikwano, tukyagenda mu maaso wano wennyini mu kanyomero kaffe tukyogereko. So ffe tukola okunoonyereza tetufa bino nti bannange ate kino kale boogedde katugende bugenzi na kino. Buli muntu tumba tumuwa chance eyogerako ne tulaba. Sigenda babuulira abantu bano be baani abawalooni sijja babagamba nti erinnya babayita bano naye just bwe baba nga abeegaana in case bakwata olw'ewakisa okwo kwe bali kulw'ewakisa awo bwe bali awo n'omwami oyo erinnya lya Kisiraamu client wange gwe yakwatagana naye oba omuntu waffe yazze okwekubira emiranga muyite faani waffe oba muwagizi waffe ennyo eyeekubidde ng'agashifanze ekyo gyebimu ku bizibu bye nnina wano ku Kyeyo ebinsuza nga ntunula ate mu kisiibo muno nga bw'omanya emirimu gy'abawalabu bwe giba mu kiyumba mu butuufu mpulira nga ne gaasi simulina mutono saagala ku ending up olunaku mbere nga nakolera bwereere bangi yeyiye batyo akayumba k'abaana bakatwale. So kankubire ku mwami ono omu erinnya lye lya Kisiraamu ku luguudo olwo Wakiso Road awo wenjo kkoma. Omwami ono sijja mwatula na kumwatula kuba omuntu omwongera chance eyeetereeza. So in case wabaawo misunderstanding tomanya katumukubireko katumukubireko omwami ono linnya tujja kwogerako limu mwami Shafik libamala. Obuzibu ya blockinga Esther. Hello. Assalamu alaikum mwami Shafik. Wa alaikum assalam tula. Jebaleko sebo. Kale na jebaleko nyawo. Kale mbadde kubidde ko wali omukyala bamuyita tumuhaise Esther mukwano gwange omumanyi
Ali bweru kakati tewali nnyo kyamaanyi just kasonga katono ku bya looni ye kubanga abadde ajja asasula looni gye yagenda abanjibwa nze ndi friend we nze Hope I'm just a friend tomanyi naye just nabadde nyumyamu naye nga ndaga ali worried ate nga wamublockinga kati nga kyembuuza looni eno yagimalayo oba akyabanjibwa ate mbu watuuka n'omublockinga ye agamba abanjibwayo ssente mmeka giri mitwalo 28 yes ziri mitwalo 28 n'obunusu obugwamu naye tewakimugamba kati nakimugamba waliwo gundi gye yakoma nga bakuwadde ssente oba n'obagamba waliwo awo n'ozowabongeramu oba emyezi ng'ebiri nazo ne bazireeta si kubongeramu myezi 2 nababulya ssente ziri mu areas guno omwezi ogwasembayo yali tannaba kufuulinga ddu ne mbagamba eziri mu areas zokka giri myezi 3 giri myezi 3 ekitegeeza kati bwakuwa emitwalo giri 20 mu mmeka 28 n'obunusu obugwamu awo kima oba nga 15 ekitegeeza kati obudde buno bw'aleeta emitwalo 28 n'obunusu obugwamu omuwa ekiraga nti looni yaggwayo era kye yakusingira kiba kiri safe yes kyekyo kyokka nga muba mwekutudde bulungi kyekyo kyokka essimu yiye kenyini yalekera n'okunsinikira message yasembayo lwakuba nti saagiddamu kuba yali alaga nti waliwo embeera etali ntuufu namugamba nze sina kyemmanyi owambuuliza wali wabulayo omwezi gumu nga tegunaba kukola tikufuulinga ddyo kuba yali ambuuza ssente meka eziri mu mabanja kati ngenda mugamba mwogerezeganye bambi bw'aba azze nkusaba omuwa obudde just omanyi bino ebintu tutuuka nga tetubitegeera ate oluusi omuntu aba tasobola ategeera mulimu gwo nga bwe gutambula kati oyadde abiŋŋamba ng'ali worried nanga mukwano bayinza akapolotika oba ekifo kyange kiyinza otwalibwa ne mugamba era bw'olekayo ssente ze zipendinga zisobola okukula mpola nga gweno tomanyi ne bakeera ne bagamba ekirungi ekiriwo nti you're not so much in that ntukwongeramu interest though waliwo ennaku ezituuka ne bagisumulwa ne batandika okukola ki okuteekamu penalties ne bateekamu penalties whereby for her kati zino ssente alina bbanga ki okuba nga azisootinze in case wemunaba mwogerezeganyizza naye n'aziraba wa we ziva kiba kitwala bbanga ki okuba nti nga bw'ogamba nti talina kusukka period bweti kuba bwana asukka ate period bweti ng'era zikubisaamu nga bw'ogamba nti this one gwe tuli mu kumalako ekyeza guba kuggwako guno nga takisootinze era gujja zandirinnye bikuba today is 14th cause loan yo akola ki yaggwayo just zino areas bayita areas okay kati nga gwokyogedde obulungi nti areas when she was asking wangambye gwe Hope nti meka eziri mu mabanja yes ne mugamba eziri mu mabanja zokka nenzimubuulira eziringa looni ye minus areas ezitali gamba nti kuba mwezi gwe yaleeteramu ssente ezo nga wabulayo mwezi gumu ogutali mu areas so ne mu areas n'akola ki n'agamba genda zikiliyaringa yali alinganga akoze ekyaganya so buno zino 28 n'obunusunusu looni ye eba eweddeyo ne areas buli kimu kubanga abamu oluusi abantu tebabyawula kasawo zino just ekiriwo ezo nti nazo zamala ne zigenda mu areas zizokka ezikola ki zeziriyo so with that muba muli at peace tewali buzibu bwonna kale sebo neyanzizza kati ngena kwongera kimunnyonnyola then naawe omulage weziva ayiye bwazisasula obutasukka this month nga bw'aba azitegedde zenya kimunnyonnyola bw'aba akitegedde yesebo kale tweyanziza bantu webali
Okay, kati mwe abatulaba mwogerawo ki ffe tukoze ekyaffe wano nga kye tuyinza obaako kye tukola because she was really bad, like ngaali concerned, ali stressed. She was on my phone crying. Shifa maama bagenda twala akataka kange, bagenda kutwala ekifo kyange malirize nga nkoledde bwereera, abaana bange siina wembasa. Ankaabiridde okumala ebbanga. Ningamba ensonga ayo mukwano katugiwe obudde n'abantu baffe wano abatulaba abalungi ennyo abatazikiza kubaako na kutuyambako ku bizibu ebimu wano na wali bajja kutuyamba. Mwe mukyogerako ki? Oli omwami muwulidde sayidi ye, sijja kumentioninga mulimo gwe wa waakolera n'omukyala mumuwulidde. Kino ekyokumentioninga tusobola okujja ne tumentioninga ng'omuntu alemye, naye ate wano okusooka nga ffenna tuli kwasaganya kuleeta mirembe. Tuba tetwagala ate kwonoonera mulala, mwe muba mujja ku misunderstandinga business ye mu ngeri emu oba endala. Naye nga mukyala Esther kansuubire nti at least tubaako engeri nze n'abatulaba wano abalungi betwafuuka family, basenga, bamaama, ba anko, ba besti, babaako engeri gye bakuyamba oba ne bakubuulirira. Era nkusaba obeereko following comments n'ebinaba bize mu inbox yange nja kubambi bawa. Banange mbaagala nnyo. Tongera okwesabira nga bwe nabagambye, we pray for the sick, bw'abali mu bwetaavu, the unprivileged and everyone. Fenna buli omu waali alina wayagala atuukeko oba abe, si buli omu nti waali nti living a perfect life. Leero oyinza okufuna kino ate enkya n'osaba kiri ate enkya, you know. So but otherwise we love you so much guys. Mwebale kubaawo, mwebale kutwagala, mwebale kutugumiikiriza, mwebale kutuwuliriza. I know someone will be watching this agambe Shifa takyatuwa surprises, Shifa takyatuwa spend a day with Hope Shifa. Spend a day with Hope Shifa agenda kuba akomawo starting from next month. Tuli wano tubafumbira episode ku episode, baserebu bamwe bali busy bafumba bakola ebyakabi nga bwe mubijjukira. So tugenda kuba tukomawo ne spend a day with Hope Shifa next month. That is April. We are coming back with the show. Ate ne surprises zaffe tugenda kuba tuzibawa nga bwe tuzibawa bulijjo tubireeta. Naye nga mwebale kubanga mwaniriza buli kye tuba tubawadde. We love you so much. Bye bye. Mwongere okuyamba Esther through comments please. Love you guys.